nange linda ko nange nja wakiri nze nasigala wano mugundi mu ddiiro nga namwe muli omushenge mukola byammwe nawegezaako ngana wanyi sefu boda eruddeyo omuntu yatutadde ku kiguumaaza ng'ente abakazi ndaba kanzije soko veyo ayinza bayoyo kati ate simulabye ku lwaki ongo soko veyo kasagga kati ngende wansi mu kitanda lumu balindireyo kugenda wansi w'ekitanda kale genda wansi w'ekitanda naye sikirabyeko Matilda mwana watu nsanyusa okulaba owulidde tulaga obulamu bulungi mpaza obubwo mbadde manyi ate ozine boda okoze otya njisasudde kiki boda oyisasudde njisasudde kibiiki nabadde nkugambye ninge nagisasula no it's okay oli w'amaanyi oli wanjawulo tolinga bano abawala abawala abamusebo ku kya transport mani bazibu anti kisinziira ani g'okwanye ne kati nga nze alinamuko kuzange ezimala lwaki mba nkusaba eza boda nga nsobola eyakolamu Matilda bagamba bati eyo tebalina buzibu mpozi mawano ndi bulungi amanyi mbadde awo manyi nga wamanyi nawe ebyakawungeezi kawungeezi kageze ne kankwata ne ŋŋamba lwaki sogera kuli Matilda nendaba oba tusobola okukamala ffenna tewali buzibu kuba neera empebe badde nyingi mbadde ewaka nga sirina kyenkola nga nebowa enkuba engeri gye yatonye era obadde awo naye weetaagayo omuntu okubeera naye neetaaga ku muntu ananyigako ku masaji amasaji gakunyumira gampa emirembe omanyiize kojja wange yanjigiriza amasaji kati mu masaji ndi kafulu masaji manyugawo manyi bu point bwenkwatakwata bwenti nowira ng'osumulukuse olabika bulungi olabika bulungi n'okusinga mu bifaananyi bye ate omanyi abalungi ebifaananyi tebitunyumira egamba omulungi yeetaaga kulabako bulabi si bifaananyi ene wano wembeera mbeerawo nzekka gwewaawo siwabi mbeerawo nzekka siwabi okusinziira nti oli muwuulu siwabi mbeerawo nzekka lwakakala oluusi emmese zintawaanya emmese entawaanya mu nju muno nelumu awo yannuma akagalo yannuma akagalo awo olengereko kati eyo yo simanyi gye yava naye era oluusi emanyi okuzukka n'enzikuba oba omanyi oteera oba okulya emmere n'olekawo obumpwakimpwaki simanyi bwe kyava kubanga muno togiraba naye ogenda okulira kirusi ekiro nga enyenyanyenya ebibokisi ogenda kunonya nga temuli neŋŋamba oba gundi biteega tomanya munange biteega mbitira ddala era nze waliwo abantu besikwana batunga beemanyi bo beemanyi bagamba nti oli olumuzaala wamuzaala nakyo kyotegeeza nti nyinza okuba nkiyina Matilda omwana alabikanga gwe omwana yetadde mu transport omwana atakalubiza muntu oyinza okubeera nga olina ekiteega lwaki olemedde nnyo ku ekyo ekintu kya transport si kyangusanga mukazi yeteeka mu transport gwe lwaki okwana omukazi atayinaamu kyobola mubonaabona nnyo mukwana obuwala obw'ekisirusiru kano akajja n'okawa 5,000 n'okawa 3 kaba kagenda kuyamba ki 3,000 nange obaolidde kayiibwa nze ensonga lwaki saagala musajja nsasule transport mba njagala bw'oba onsiibwa sibuza akawera sibu mutwalo simanya bu 5,000 simanya bu 10,000 nedda munaye gw'oli wanjawulo obuwala busaba transport ekizibu ekiro nti mukwanakwana obuwala obw'ekisirusiru obuyina ebisiraani nekajja n'okasibuza 5,000 3,000 kati 3,000 mba nalidde kayiibwa
anyway ensonga lwaki nze sisaba transport lwansonga bwe mba njagala bw'oba onsiibuza akawera si buno bumutwalo 5 bumutwala 10 oba oyagala nga mmeka oba ekitono nnyo tusandikiremu 25 3 engeri gye kiri nti mba nkuwadde kiro kiramba owa boda bwose naye abadde agenze what do you mean kimbatenga nti bannandi nsobola okukola ki kasagga kiki muganda wa kakati mbadde sikugambye mbadde gali timbeera nzekka naye kati oyo muganda wange olusajja n'akyalawo ko wano naye ate obadde tomuŋŋambye oŋŋambye simanyi olina emmese ekutawanyayo emmese oba kyekiteega oyo muganda wange tutera okubeera wano fenna ono ye Matilda kiriya bwatyo asanyusa okukulaba nsanyusa okusanga muganda wange Kasagga ono Matilda yoli atasaba transport naye alinamu akakwakulizo nti bw'oba omusiibula aba yeetaaga emitwalo nga 25 mungeya kitegeeza mwambaddeko wano nga yakulabira nga olabika bulungi nayakwegomba era ebifaananyi byabiddiŋŋanye kati ne mugamba nti omukyalo bamwita Matilda era akola ki era ajja ekitegeeza mubadde n'ebifaananyi bingi ebyabawala bwe mutunula kano kanaakola kano tekaakola kibadde kikyo kyokka era gwe mulaze bw'oba omusibulaga 25 oba 3 basi bakoze bubi nnyo 25 gyonna obusente butono muganda wange obusente butono ku matiriyo eno matiriyo y'amaanyi kiki nga tommoka munayogera nayo naye ndaba osirise kiki siwa bigambo atalina bizibu kakati Kasagga kati kiki ambadde mubuuzi bwe wa Solome yagenzeeyo Solome naye enjala ennuma sinabakulya tonaba kulya kakati Kasagga ogenda kufuluma oli ogende wa Naalongo omugambe atuweyo amatooke neki wangi sebo mbere njagala Naalongo akukolera emmere oli emmere eyo kya amatooke awo oba n'ebinyeebwa birimu ennyama ekyemisana nalidde emmere njagala pizza njagala chicken pizza neka juice ate we batunda pizza gwe bamanyiiwo nedda tetwetoolola nnyo nina wano app tusobola okubiwoddalinga ne babireeta bibaleeta osasula oba babireeta obisasula kiki otegeeza mukyo naze kulaba mbadde mbuuza nti engeri gyosasudde booda kati pizza eyo chicken biryani we bamukuleetera osasula oba naze kulaba nsaze kulaba gwe bwekiri mukwano gwe mwenyini gwogenda obisasula agenda kubireeta obisasula tekirina buzivira musene nga mmeka kitono nnyo kandabe medium tejja tumala batuwe large nedda yegwe agenda okulya wekka ate naalya nga muntunulidde batuwe large ya mitwalo 5 ne bujuisi 3 ate transport abireeta aba wammeka transport kanzije Kasagga ogenzeewa kanzije ogenda kunywa juice waliwo passion mango nobaawo ne cappuccino amakulu byonna ebibeera mu sene meka juice buli glass eba ya ekitono nnyo omutwalo kati bw'obigatta ne pizza n'aleeta mitwalo 10 n'egijja 25 asatu ng'ogenda mitwalo 45 so kumpayo neza breakfast mitwalo 5 negiwala emitwalo 45 bala mitwalo 5 ng'otaddeko neza breakfast mbasiire mitwalo 5 kubakulako sente meka nfuna etiketi entwala Dubai kiki otegeeza mukyo ndi ku mitwalo 5 kubakulako tiketi kubakulako sente meka nfuna etiketi entwala Dubai nkuba ekyeyo nti ku emitwalo 5 mu kiro kimu ze mpaayo
kuba kulako sente olowooza mmeka nfune tikiti entwale Dubai. Ate Dubai ogenda kunoonya nkole sente ez'abasajja abakulu. Nzata kufuna bulungi oba sinakutegeera bulungi. Kyengamba nti gwe oyagala nze ndi tukozese emitwalo 5 mu kiro kimu. Ng'abantu Dubai bagendera esente ng'akakadde kamu kitundu obeeta obubiri. Ne batandika okubulamu obujja. Nze emitwalo 5 ngikolemu mu kiro kimu. Emitwalo 5 mba nkwiseeko nnyo. Omanyi ky'oba ogenda okunfunamu ekiro kiramba. Okimanyi? Nkisigala mu ngalo nti wema kyakayidde nkikozesa. Anti bw'oba oyina sente zo osobola okisigaza n'embeerawo okumala wiiki. Gwe bala nti buli lunaku mitwalo 5 wiikiyo. Matilda. Ngenda kuddayo mu buwala buli obusaba transport. Kyovala mukyafuna nnyo ebiseera kyovala temugenda kuva we muli. Kuli ali obwo obuwala obutanaaba obumala omwaka nga tebunaali ng'akola kintu ekyo anti batuleetera wipes. Ye yesiimuza n'atambula n'ajja ewuwe. N'ezo sente nziina 5? 5. Kati tugenda kutumya aba boda. Nenda linda kumukubira tusooke tumalirize ebyo. Nedda naawe nange. Tusooke tumalirize ebyo kikuleese. Tuloza ate katuteke kulya olingaze mu restaurant. Nasooka kulya ne ndyoka nfuna amaanyi. Oyagala ontuukeeko nga nze ndi bwentyo. Kamalo. Linda ko kuyita wa boda katono badde nteesa bwenti. No, it's okay. Ndabayo. Tusooke tumale kyakuleese. Kubanga ne tubali twogera wano sitegere nti onoolya n'emmere. Gwe wamwe budde buno bwekire mbate munnalya. Ebyo byonna byandeese naleze kulya nakola mulimu gwandeese. Simu enevuga. Ndabo katono mukwate. Wangi taata. Olumbe lwa leero. Kino tulusulamu kino ekiro. Nga nabadde ndwerabidde. Amakulu nti munneetaagawo mu bwangu tewali bantu bakutumaatuma ku baana abawakalindako. Nga kibadde kibi olumbe lwa ssenga ndwerabira bwentyo. Taata ngenda kutuukako mu dakika ndowooza nga 6. Ngenda kutuukako. Ne Kasagga ngenda kujja naye waka ngenda kuleka nsibyewo. Kakati mukwano unfortunately mu butuufu mbadde nkwesunze. Mu nnyumba mwonna mubukadde nga 2.5 badde njaga kuwa. Naye ekiriwo ndowooza owulidde nga njogera ku ssimu. Taata ankubidde essimu nti olumbe lwa ssenga tulusulamu leero. Kakati mukwano ndowooza munenya katugende ndowooza tufulume ffenna wano. Bw'oba tofaayo tusobola osula ffenna mu lumbe ne tudda enkyenkeera. Kiri fine. Kati engeri gye nyambadde olugoye olumpi leka twodalinge wano oba shaliya oba kiteeteeyi ekiwanvu bakituleetere. Sokoyindeko kwodalinga. Sokoyindeko. Kakati tuba tukola kansooke nkufulumye wabweru. Tuyite boda ekutwale. Kubanga kyendabye eri waliyo ensiri nnyingi ziyinza okukuluma. It's okay tofaayo. Kanfune wano ekiteeteeyi n'akatambaala. Kano ke bayita kabaani ku ndongo. Eyo kala erieta. Wangi? Eyo kala erieta. Kya mmeka ekyo? Balaga wano kya mitwalo 8 kitundu. Soko gye tugende kyangu. Nyamba bambi. What do you mean kuyambe? Omutima gunkuba. Gukukubira kikakana nkupimyeko ka massage. Emmotoka erabika nalinnya y'amagye. Eriwe mmotoka wano sirbawo mmotoka y'amagye. Sengamba nti neewanise eddaala nabuusa amadaala nga 6 awo okuva ku lisooka. Naliteekinze step mwenyi kakati mu lumbe wano gye tugenda. Wali abamagye bangi kati kyebategeezako okugamba nti kati jantugende. Soko gye mukwano tofaayo. Jangu katono. Soko gye katono. Soko otule tumalirize. Ate saagala kunfuula musiru. Ate sigala enkoze eki. Ontwala weebweru nga tonampa ne transport wange yandeese. Omanyi sefu boda sente zendeetedde. Okuva enaalya. Ozimanyi. Mitwala egyo wagindaba ekyo. Olina okumpa ezindeese n'ezinzizaayo. Ate kati ky'oba omanya nti obudde bweyongedde. Bw'eba ndeetedde emitwalo 3 okuddayo eyinza okuntwalira ekitono nnyo emitwalo egyo. Kasagga nyamba. Kasagga. Okyali bwebi. Kasagga. Sokuliko okyali bwebi. Kasagga. Poliisi eri wabwe. Poliisi. Kiki. Bakono.
bakunoonya na buli akubeera okumpi kitegeeza namukwata bulijjo bubba bwe muzirya taata tonanda bako lindako bakunoonya nyamba ekintu kino bambi nkwegayiridde ono omukazi mufulumye poliisi egenda kuyamba andi mutaase njagala omutaase gwe mutwale kubanze bandaba nga mufulumya bagenda kunkwata gwe mutaase woobiriza zisigenda fuluma kati soko mufulumye omutaase njagala omutaase kibambira nyamba kasaga bambi nange mpole ebbanja ngenda kwita maini mukamooli ngenda kwita mukamooli mulowooza ndi mwana muto mulowooza ndi musiru sitegeera anti akyabiyita bya muzannyo bukyanga okwanakwana leero gwe wakwanya tomanyi mwagala nnyo okukwaniriza omanyi gye wanzije omanyi emirundi emeka gyenzisa abasajja kasaka tonyambye yakutuga gwe ate onkwata amata yinkozeki kasaka tonyambye yanguwa kasaka wewe madamu nkole ntya hakuna mchezo kasaka tonyambye umva ako kamenyero kawe nago ngashaka attention naguzaho navuye kuzaha sibyo niba wumva ushaka ubuzima bwawe amafaranga yanjye ngenda amanyi g'ekisajja gampedde boba ulira ngo kyayagala obulamu bwo leta sente ate kati n'emitwalo mukaga sikyayagala leta obwo kadde obubiri bwogambye yanguwa kasagga balagaana kyemitwalo 8 soko gye tugende jangu nyamba bambi tulagewa kasagga tonyambye musawo yanguwa kwata musawo yanguwa kasagga tonyambye